Yesu katugende baso Else Large Films. Ekyatandika butandise Stage House Production. Tutandika butandise tugende baso netenga bulijjo. Na Paludo Movies entandikwa tandika butandise. Avi James Film. Kane no mukadde kanunga tutandika tutandise no mwana obwala wuno ali ku ttale musamba nsiko. Era genda okweregereza waliwo jjajja mukebezi mutuula ku ndigito ya kitege. Kale agamba alengera ekizikiza mu bulamu bw'omwana omuwala ono. Era mu bulamu bwe temuli wadde essanyu n'aka. Miwunyo gyokka. Era mu bulamu bwe toliraba bufumbo bwonna. Because of the sparrows from kuba oliko ekikolimo okuva mu biseera byayita. Bannange jjajja kati ngenda kukola ki bannange? Mukazi wattu that lady. Yes. Yamugamba weetegese. Yesebo kyonna neetegese. Are you a woman in kyogamba oli mukyala ekimala? bring njagala oleete gods eri bajjajja the sacrifices. saddaaka. Where's one? Bannange yankoko mmeka ye 3 no obwana obuto enkerembe 3 wangi. see the right. Awo bw'olimala osaddaakira bajjajja enkerembe 3 balisiimulawo ekizikiza n'ekisiraani ekikuliko. Awo otebenkere osobole okufuna omusajja akwagala. Naye ku ekyo ekikolimo kyolina okuva mu biseera by'emabega tolifuna mirembe gyonna. Kasire gyo ne Bosco Lia Thimithi Tumukunde ne Shadadi Muhumuza bali ku sikurini. Ekyatandika butandise Nasa ze Sharoni Else Large Musa Kabwejungira Anita Kamikazi ekyanitandikwa Naliyange Farida akomyewo. Tugenda maaso k'emigisha Bright nga ne sikurini kwali nnyo. Era tolina kusuba Ukasha Kayijja Sandra Melissa ekyali kunyanyula genda maaso namwebe Aisha ku sikurini. Tutandika kina Uganda enemanyikiddwa nga Zaya The Evil Seduction yetandika mbulambalamba era nga tugenda maaso. Eno tolina kuleka ni bakunyumiriza bunyumiriza anti yawandikiddwa Ahabwe Shibeti Xavier Kubo Mike Bashman editor film Rahim Bini Musa Kalungi executive producer era nga Bashman editor waayo. So nga Bashman edit yakoze ku visual effects zonna. So nga VJM ye producer waayo. Else Large Musa director entandikwa. Kale no ne tujja tandikira erudda maka agamu kiro tulira engeri y'amaloboozi agayitingana. Munenkwegedde sigala ndeka tonkwatirira nze nakoowa ninga naye okimanyi nkwagala munnange lwaki onvaamu bebi yana bebiriya nkoye ebizibu byo byonna musajja gwe nze leka nte ensawo yange. Omukyala anoba musajja ati akanda kwegayirira. Bami mukwano sigala nkoye ddala onsaze wenatomera genda vaako ne naawe nkyakwagala muntu akwagala ogenda mukwano bambi sigala mukwano. Musajja ati akanda kwegayirira omukyala neyeekyanga kiki ekigudde mu maka gano. Omukazi ng'afuluma nnyumba nga yeeyongerayo ne muwala waagenze naye ozanya gwe n'ekitambo ky'okunoba nga kyazze kabwe bwakiro kati ono yayalika buyalisi amaanyi gamuweddemu omukyala anobye. Kale nno kyonna ekyavaako emberebezi tetunnamanya. Ekyatandika butandisi nate tugenda maaso nga bulijjo eminze nkwereza tulaba Zaya The Evil Seduction ate nga bulijjo. Ekiro ekyo omukyala yasalawo n'aba ng'agenda. Natasha, you can't imagine a lot I'm going through at the moment. Kani ng'amugamba ni munaye mukwano gwange nkubule Natasha toyinza kulabika ni oteebereza bingi ki byempitamu essaawa eno. Omusajja anfukidde ekirala. Because he avails Kameza. Kakati ye takyagambirwako ddala okubassaawo ssente za Kameza. You're so much connected. Kati yamugamba ni engeri gyekiri nti alayika njoga lwa busimbi bwampa
naye nkimanyi olina emikwano mingi, nfunire omulimu nkole neerabirire n'omwana wange ndekerawo okujogebwa omusajja. Myself and my daughter. Kaakano yanobera wa mukwano gwe. I think he's so much connected with his high school sweet. N'agamba nze kyendabye omusajja ono alina omwana gwe yasoma naye naye buli kaseera amuweereza bu message amukubira amasimu ekiro ne mu budde obw'okuba ni bwange nze nkoye okummanyiira. Ye mwana muwala Anita Kamikazi oligendo nemuzi. Just tired. Cause Namugani munange okuwa ensi kukoowa kubaawo naye mpulira nkoyedde ddala. a thing that can really make me leave my home. Kale no mukazi wattu yalabanga bimusoberedde ddala asaze wanobere wa mukwano gwe kano lwaki olunaku olwaddirira naye nga bambi n'omusajja singa ate tayagala mukyalo ono teyandimwegayiridde mu kaseera kajjawe yanobera. Kaakano ku makya ku maliri musajja mukulu yakeera kuvuga ggaali n'asooka ayolekera kuba omukyala yanobye kiro yenna tumulengera aliko omulo nga bamanyi omuntu ateebase oluvannyuma emitaana we gyagudde ekyali kunyanjula firimu egenda maaso gwe bayita Elslage Musa Mulengera. Tukyatandika bwe tutandisizzaaya The Evil Seduction nga bulijjo Brenda's video tukutuusaako. Kale no bamwaniriza kwe kumulamusa kati yesooka neyeebuuza munaye nga leero okedde bukeezi munaye be bankulembedde naamunanga abeewange eka bavudde ejo kati badde mmanyi bazze kwe kujja munaye tulabe twogeremu. Kani ngagamba ekyamazima tebaatuuse eno tebannajja enga musajja atwakedde wa nnyina wa mukyalo ono ng'amanyi omukyala ke yanobye waka yasibiddewa wa maama we yasiibulirawo ketukomewo ketudde. Nazara neyeewuunya omukoleero nga zze bulala n'engeri yennyini gy'atunula atunula ng'oba kiki kumba omukyala ali walala nnyo. Yagenze wa mukwano gwe ng'alaba gy'ayinza okuleka nti awumuliza ennaku ye. Ali wano ali ebirowoozo omukazi wattu ebirowoozo bimufuukidde ebirowoozo. Kani nga mugana newa ne Rosette lwaki kati ate essaawa n'ebirowoozo bikuwambye? So hard to get rid of all. Namugani munange ekizibu gye ndi omutima gwange ofulumya bino byonna banne omusajja ngambadde mwagala namuneerekerawo okwetulugunya bw'otyo anti n'ebirowoozo ebanga mpingu leka kwebonyaabonya. I don't know what to do. Nga mugambe munaye ekituufu simanyi kyekkola. Even your girl is there missing. Kani nga mugane muwala waali eri naye akumagaamaga takulaba jatugende gwe n'emmere eyidde. Naye nze ngamba wandibadde yogera n'omwami n'oba ng'oddayo munne yamubuulirira n'amugamba nti munnange ekintu ky'okunoba eribalo omukazi okuba akuba essimu gwali mu nju oli si gwe baleese bannange mukyala gundi leka naawe omusajja mukubire muddemu mwogere olina okudda mu bufumbo bwabawo omuwala akubira bala essimu ate gwe bw'onoba obanga awadde oli ekyaganya kati olina kuleka ni okola ki opowa. Kati nga mugamba ekyamazima ebintu binvuddemu 5 omukazi yakutte kubona anoba n'agenda naye nabadde mmanyi anobedde waabwe waka naye kyammazeeko ekyewungula bwe nakutte kubo tuuka ewaabwe ng'ate bo bagamba mutatuukanga nayo. Kati ng'agamba bino byatandise okunkola binyiga si byagalira ddala. Kati ng'amugamba naawe okimanyi bulungi mukazi wange mwagala kyenkana ki nga mugamba nkubuulire bulaza kati ng'onamugamba ensonga lwaki nze obufumbo bwantama kati nga mugamba eyo nkolayo nze sigisobola nga mugamba ababakyala bitawaanya nga mugamba kyokulina okukola yagamba musabuzi wa kkubo bwe nkufuna kiro kimu siddamu kwetoloola kanati saagagezaayo ngeri zange senga weeyisanga nze singa tuli mu buzibu abo kumbe eri waliyo mwana muwala alengera kanati
Kumbe nono ebiga olaba kati ekirema bigaawo nze nandibadde mpalula naye kati lumbaga mukwano gwe kennyini n'amusabulira paasi n'amuweereza ozanya n'okuzanya ebyana bibaayo owange teri za nviiri teri za transporti ozanya n'okuzanya abaana bawala bali mu nsi tebalina waakusula waafuna amusuzaako olunaku newokomaga yeeba yeebasi omanye ekyaddako mwana mulenzi ng'akwata maali ng'aleeta mpakaka ate oba omukyala yanobye jjukira anywedde mukenge ate mukwano gwamugambe ni okwerabira ebizibu londa kkubo ebyo by'omukazi okutawaanya tawaanya ebyo biveeko firimu egenda maaso ng'ajjagulira kintu kye ateeke ku kiwanja tugenda maaso ne sinema era tolina kulekanirwa kunyumiriza bunyumiriza kiro nkarananje jangugwe mwana mulenzi ng'aleeta kintu eno yewaffe jangu ewange ng'aleeta maali efirimu egenda maaso ng'aleeta maali ng'ayingira weeka ekyatandika butandisi Hello to you, drunken. Otamidde sinanya I'm sober. Still. Kaga mutekananywa nkono ni oli musiru itawo gweno. Welcome to the working chamber. Tukwaniriza mu bisenge bya bannamakolero. Tory. The factory. Kale nga bayingira factory egwesezo. Come to work. Kaninga kamugamba sebo yitawo mifumbi. Ke kamweyitira miguwa ekyatandika butandisi egenda maaso. Mwana mulenzi tuba tukyali awo ogenda okweregereza gwe babuuliridde emisana amagezi agadde wabba yagafuna kiro ku olwo kumba omwami olw'ennaku ennyingi yamukutte tufudde ettamiro yaleka tasibyewo nju naye waliwo eddoboozi erimalako omwenge bana kiki ekiguddu tulumbiddwa bane okola kiwa ate gwe ng'okyukyuma bulala atunku kulikayo nsanyuse oze kati atozze buzze otyo kumba omwami yabadde yaleese enkota yatikkulidde eno ku siteegi bambi sooka omukendeeta ekyokunywa kumba ono yeekoze ebyokukomawo okumwegayirira kuba munnange ebintu byokunoba bizibu eyabadde anobye ezizza kati laba firimu mukazi wange akomyewo faayo mukazi wange waali naye genda kati simanyi nawe oyita oli mufumbo nze neka naye nakoye nina ow'omumula kyokka nakoye ate naawe ononkoya ate era oyagala kunkooya panange laba ekiri mu nju wala giyaweddeko dda kujjoba kulikayo bebi ozze munnange laba musege ye neyeebaka efirimu nzija amazzi aganona mu kisenge omukyala kenzije mukwano kenzije kumbe munda eno alinayo ekiziringo ekizubiiti naganga gasiya ali munda wano etabu yino naye gwe tolina matu kunonya kuletera buzibu mukazi yano byajja akomyewo kati kumbe n'omukazi mudiro yeebuze omusajja ali kuki ono yeŋŋambye kundetera amazibu ayingira ekisenge bwe yeefubitika bwe yenyola badda munda eyo bwalwayo kumbe ekiri munda eno waliwo ekigenda maaso ekitali kyangu beegayirira musege genda mukwa bebi
birinda kenjala obuliri kentereze musegale olemedde mu kisenge omukyala wuno alwana ojja kuggulawo neetaaga okulaba sitabanga ono omuwala akubira amasimu amuleese dda naawe lindako bambi naawe linda bambi genda eri naawe bambi ogenda otuuka ono naye ye yawuliramuko apaana alazewa ani manya ate ogenze nodda kati wadde ogenze kwaki olambadde nebuuza aliwa wali azeewa soka olindeko mutuufu Katonda agaba ebyamagero byagalira sanyusa okukulaba jamaa kwekeberako ne mu kitanda onoonya ki Katonda watu ye mutaka asanyuka busanyusi okulaba nga eoki ekikwena akiwonye naye teyamanya omukazi ono yabula atya yava atya wano yagala olabe hano munange oluvannyuma musajja mukulu akwata ekkuba yolekera ku mirimu gye okulabika kandi ebiseera biddamu okutambula nga ebyali olubereberye kaakati abajja afuna essimu kati munywanyi we nga tajja blaza waliwo ebitawedde ankomawo yasi mbadde ngiramu katono nkomewo nzija kale boss essimu nevuga agenda okweregerezanga Madiina kakano ssebo omusege gwe yalonda ekkubo gulayika guli ku Hyundai njagala olabe kati aba ali wano nga tamusalako nkweni okola ki wano nkweni essimu zange tozikwata nga lwaki nzikwata kikyenkola sandyagadde kuddamu kulaba njagala ove mu bulamu bwange otambule nga ugenda todda nenze nsalawo nagamba ni lwali lulonda lumu olusabula olwo lwaggwa sikuzzaako kigere kale olowooza kigenda kuba kyangu weekitosebu nzo tebannonda batyo bayo otwala genda eri gaawe wozuumira eyo tebakulonda batyo banno bebalonda be batyo bo baba baali aki ojja kundaba oneegobeza ssebo ngoba lodi nga ssebo ayingira gaali nga tassaamu namba emu ozannya n'okuzannya wabula ekyewunyisa omuwala ono abeera mu kifu naye waakutta oba tosobola kumanya kati munaye nga wayita ennaku 2 wagenda okuyita ennaku 2 musajja mukulu obufumbo bwatereera alina ekintu bali eno bali mbuseko kumbe ekiro omuwala ono gwe yalonda ekiro kino bano baana balondalonda nnyo genda okwetegereza bali mu mboozi kumbe ebweru efirimu egenda mu maaso agenda okwetegereza ali mulaavu ye bamukyawa bamulangira yali wa kiro kimu kyaggwa bali beetiya bali eno obuseko byokunywa banyumirwa sanyu jereere lava eno kumbe olyawulira byeno be baliko eno oyawulira bamusima gasiya alengerera mu ddirisa bannange eno okubeera mu nnyumba ekiro tubaamu naye nga ebiringiza ebweru nga bibaayo yawulira obusungu sebo bali mu mukwano bali eno mu mukwano bali mulaavu naddayo yeetegereza laavu efuuse laavu ono alenge
kadi mwana mulase bwe yakwata ekkubo n'ava wano kyokka munanga akawungeezi ako nga kamaze okuyita naye ku makya enkeera ne tujja tudda mu maka gaagano kati ate tumulengera alina gy'abeera ali mukola kulongoosa azza otya maama How are you? oli otya Where were you last night? ekiro kyajjo wabaddewa My friend. nadde ngenzeka mukwano gange amuddemu You have a friend around? olina mukwano gwo kumpi kuno ku kyalo Anyway, Regan's still in bed. kati nga mugamba Rugana ali mu buliri bw'azuuka teweerabira kumuwa mata Take a shower. kumulabira eno nno gy'abeera omuwala ono akolanga mukozi house girl maid tugende bebi mukozi kumba alina ebimusumbuwa era n'ebyoba omukozi house girl tabyagala kuba mukazi ono omuwala abula bamulekako house girl kumbe kiri kyetere kati nno firimu yiino anti omuwala oli gwe tulabye n'okubulaabula eyo nga tuvuddeyo ne tudde omwami eno saidi eno kye bayita breakfast in bed. Breakfast. Hi. Wakey. oba ezuukuka zuuka Wakey. kale zika anange Handsome. wasuza otya sserulungi omanyi basserulungi bwe bafuna ebyenkya mu buliri naye beera nga yeggwe settwe You deserved a beautiful morning. kani nga mga ku makya agaleera amabala gavu mbadde nkuletedde kakaawo kakyayi omanyi kyayi w'amata akola akawoowo naye waliwo kyayi atakola kawoowo mpozi ne kakyayi akahabo kakola akawoowo saagala bintu byakunze okusa ebyo okimanyi naye saagala byakulya ku makya omanyi omuntu anaabanga muzibu ebintu bino saagala byakumponyereza buwoowo neera gw'obinsibako kati lengera bw'ogize olunga ekintu kempuliro oba binaagenda saagala bintu bino kwegamba ali amalamu amaanyi oyo yaleese kumba ogenda okwejjuukiriza nga amaliriza kendawo bakikola saagala I know you miss omelette, but we are out of it. kani nga mugamu nange omanyi oyagala nnyo omuleeti ogwo omuleeti kiri mu luzungu kati omuleete kiba mu luganda My way back home. kati baba beetaagayo amagi kono nja bigula nga nkomawo How is the breakfast? kani nga muga kiriki I'm so in love with it. kani nga munkyagadde nnyo kwanza Wow. So, Actually, I was dreaming about kani nga mugamba wonzuukusiriza mbw abadde aloota ku mmere babadde ku mukolo manyi omuntu nga mukwano gwa mmere bano bandere aloota nnyo bali ku mukolo bamusimbye oluwombo manya gye yalidde ekijanjaalo oba ekinyeebwa kimusembye kati enja mugirya mufo kyo girya alootako ndooti sorry, my good. kati amuzuukusizza ng'oluwombo baluleese luli mu masekkati awo You have work today? kale nno bannaffe ne kirabikani obufumbo bo bwaddirawo ddala era bagenda maaso kwatagana enkolagana weeri efirimu yaffe neegenda maaso gye tulemanyikiddwa nga Zaaya Baby Nadia. kati yajja ayita muwala we Nadia Baby Nadia. pani Doing, baby? kani nga mga kikyokola Oh, come to mommy. nga mga sooka gyeri maama katono weetaaga ekyokulya muwala we Go, you take a shower. kasooke tugende onaabeko omwana ow'obuwala anaabako noba nga okola ki onaabyeko omwana ow'obuwala kano ng'omukyala eka obuvunaanyizibwa bwe kutaba kufumba kulabirira maka mpozi neera omwami omulabirira obulungi saako nomufumbira anti omwami yaba first born ali wano yakacolonga acolonga katuba tuli awo manager human resources Hello.
Wangi. Yes, I was speaking to Rosette Komuntale. Ye mukyala Rosette Komuntale. Yeah. Bamukubidde iye yenze ssebo. Kyekyo. Oh. Ah. Mama. Thank you so much. Munange ssebo banange weebale nnyo. Weebalire ddala bambi. I'm so happy. Kati nga mugandi musanyufu nnyo kwanza neeyanzizza bambi. Waliwo amawulire agajja agaasanyusa ennyo omukyalo no kataga musuula eddalu. Tugenda maaso. Gaali mawulire ki? Katulabe. Katuuka misana ssebo. Njagala olabe. Ano oluvannyuma. Come on, Thomas. Musajja mukulu ali ku bizinesi ne Thomas wabaaki. No. Apaana nedda. We do business. Eyo si engeri gye tukwasaganyamu emirimu naawe twala eri. Ebintu ebyo bibi. Okay, you need to go through those files again. Kati nga mugaddamu oyite mu files ezo nate. Yeah, I want you to check them properly. Nga mugazikebere bulungi nnyo. Thomas. Kati tuba tuli awo. Thomas naawe. Baby? Mweni mukwano. Mukyala ng'ajja. What's up? Kati nga mugamba ate ng'olinga akaayukana. Hectic. Kati nga mugamba omulimu guno gundeetera okuliikani omutwe teguwummula. Why? Ebintu ebi ne basobola okukola babe balina okukola aye nayo baagala nze mba mbikola. I know sometimes what is so hurt. Yeah. Kati nga mugamba nnyo munange emirimu gikutawaanya nnyo naye twetaaga okufunayo akadde okwogera. So, baby? Namukwano. Teeba ki? I received a call from the company. Nafunye munange essimu ku makya emisana. I'm qualified. Yeah? I'm qualified and I'm starting to. I'm so happy. Era ogenda okweregereza mukazi ono yafunye omulimu. Omukyala yafunye omulimu naye. Nga mugamba naye onoosobola okukola. So you're working class now. Kati nga mugamba ofuuse mukyala omukozi si kyo. But I'm so worried about you. I don't know how you're going to handle this. Kati nga mugamba ekyamazima ndi mweraliikirivu gy'oli simanyi bino ogenda bikwasaganya otya byawaka bya ku mulimu. You're not here. I'm not here. Kati oba ewaka wanaabeera watya nga toliiwo siriiwo. My God. Amen. Kati omukyala ng'amugamba ekyokubeera ewaka engeri kiri ffenna tufunye emirimu twame tufuna omukozi kuba omwana yeetaaga omuntu amulabirira naddala omutwala ku ssomero n'okumunonayo. Who is really good about this and someone who is what. Nga tujja kwetaaga okuleka tufuna omuntu omutuufu owaddala. This time I'm going to get someone who is what. Nga mugamba tofayo nja funa omuntu anasobola okulekani atuuliza. Kuba waliwo abakozi gw'oleeta omukozi n'afuuka nnyinimu. Sugar boy. Okay, come on. Kale no. Nga bw'omanya amaka gawangaala kuteesaganya era amaka agatali mu kuteesaganya omanya obufumo oba tebujja kutambula. Tugenda maaso. Nnaku ezaddirira mwami yalinga akolera mu kibuga naye ate omukyala naye yalina okulekani atandika okulekani akola. Tugenda maaso. Munnange nga tujja tudda mu kyalo era tuba tuli awo. Maama aba ali wano ku mirimu ogenda okwetegereza muwala we. Nga amusooka amusanyukira. Ono gwe bayita Naluyange Farida oligino nemuzi. Yamusanyukira okukamala. Omutima wedda gumukuba wedda waliwo enjuki ezunga nga tamanyi nti enjuki ezunza mugenya jja. Kakano ng'asooka amuliisa obunzaali obundaazi. Waliwo omukyala asiika obundaazi wano yabusiikanga bano baavula era baabukayaniranga nnyo nakati akyabusiika. Omanya abantu abamu mu bulamu tebakyusa so ng'omuntu yenna mu bulamu olina okukyuka n'omanya nti lino eddala liwedde. Owa buloka nali nkuba ya ttaka n'enzira ku yebbumba kati nkuba 99 era n'olaga ni mulimu gw'olina w'otuuse mu by'okulaakulana. Tulina nnoonya omukozi nga kaana kato. Kaakati nno nga ebyo biwedde
omwana ono yagenda maaso n'okuleka ndi anjulira maama we ensonga enkulu emuleese yafunye omulimu era sayina agenda atandika okukola naye ewaka waliwo obuvunaanyizibwa obulina okuba ne bulabirirwa ye mwana gw'alina kati yajja mu kyalo ayagala maama abe ng'amufunirayo omukozi oyo anaaba nga tayisa bubi muzzukulu we ye maama wuuyo Naluyange Farida oligino nemuzi tugenda maaso ne sinema Zaya. You give her the paper. Watuka mtown nga they are kind of confused. Kakani ngamugamba gwe bw'ofuna omukozi nkubira oba si ekyo omulinnyise omuwe namba yange ankubireko ng'atuuse then nze nja kuba nsobola omufuna. Mama wenfuna set. Kale no maama yali so excited ani muwala we yafunye omulimu bannanga abawala b'ennaku zino beekolerera aye ne batuwa ssente naffe abaami ne tulumako byampola ani omunanga oluvannyuma nga tukomawo nakyala ali wano ne mukwano gwe bali mu buboozi Oil or some cream. kani nga muga munene neetaaga obe ng'onfunira kazigo. I didn't know all along you're dealing in skincare. Kani nga mugane bannange nga olabika bulungi nange nandibadde neetaaga ono nwandibadde ombuulira. Everything is going to be. So, tell me, what am I supposed to do? Kani nga mugamba mbulira ki kye nnina okukola bannange nno bakazi banno baba bagenda mu maaso n'okunyirira naye nga gwofu obigenda mu maaso n'otunula nga kye baasuula. Because your skin is really good. Kani nga mugamba olabika bulungi akasusuko nange munange mpa ku magezi nange akasumbe nga nkakyusa. Really? Yeah. Yamuga ngenda kukolako mwana mwala agamba bino byakola ye Kemigisha Fiora original names yakuleetera. I'm just so lucky. Kani nga mugamba ndi wa mukisa nnyo nze okuba omukyala anoonya okunyirira ng'ate nina mukwano gwange akola mu by'okunyiriza. Okay. So you will pay cash. How dare you? Kani nga mugamba munnange sente ndowooza oba onoozimpa nkuleetedde Any time of the day. Because gwe tofaayo gwe wonna omalire okuleka ndi omaze otereeza ebyange gwe nkubira. See, I don't have anyone at work. Are you serious? Oh. Kani nga mugamba munnange ekyomutawaana nandibadde nkuleetera naye omunange oluusi ku mulimu mba siina gwendekayo. I miss every moment. Balwawo okulabagana bambi kale no yajja abe ng'amusiibula. Having you, girl. It was nice. Baba I'm telling it all. kwe kujja amuwerekere naye ng'amugambye engeri gy'akola mu bizigo eby'okunyiriza abakyala kyalina okulekani akola amulowoozeeko naye awulira ng'agala kunyirira. Kale buli watunulira mukwano gwe buli wamu wanyirira. Ebintu bino eby'omwaka guno byakwefaako munnange ng'ayitawo asooka amuwerekereko ono asobole okuleka ndi adda muka anno bwe tuveeyo naye naawe nga tovaayo tusobedde n'omuntu nno gw'ogenda naye ku pate nga tavaayo naawe obudde bugenda zuuno Madina. kakyava ayita Madina ye tumukunde Leah Smith aligina names soko gye wamma kwe kumuweereza. Make sure Regan, you take care of her. Kani nga mugamu naye omwana obeera okuba abazadde batabeerako azuukazuuka nnyo ajja muwa amata muleke jja tugende ekintu naawe otu Find a net, but make sure you don't sleep till we get back. Yes. ye mwami ye muwummuza Shaddad original names tuli kuba star laba omukozi kwe kujjaggalewo omuwala ono mukozi wano maid naye twamulabye akubasirikiza abaninja bakama ab'ekyo bakimanyi. Ne tudda mu makambala gaagano nkuleka naye mu mazima Katonda kyo kyakola munda eyo. Baby The way you slow yourself down make me feel and when I go out for the party. engeri gye weekunyaamu kindeetera okuwulira toyagala genda kabaga. Yeah, baby, I'm Nzijja God, relax. obudde bugenze
Zuna efirimu yino munnange ng'abantu bagenda mu kidongo kumbe sikia bannaffe nga badda ku mazzi ag'amaanyi nga banywa endongo nga bagikuba kati baali ba mukwano gwe okiwulira kale akawungezi kaali kasanyu nnyo wakati wa famire ebbiri bano kale baakikuba ne banywa amazzi ag'amaanyi ne banyeenya ebiwato oluvannyuma nga bavuddeyo bagenda okudda gwe laba walagi si weewana ewaffe sokolindeko mbala ensonda okimanyi bajja tukuba gwa bubbi twaleere Let's go to the bedroom. tugende mu kisenge tukebere oba wewaffe waya zigenze baabo kano nga tuvuddeeyo ne bano baabano omusajja adanzisizza walagi kumpi ninga nywende pipa obedde oli ku tolero weesala oli obedde ambuzi agala kunywa nawe muga njagala kunywa bagunywedde gwe Odage. Olala kolera alikoleta obuzibu gwe. I have to call Bernard. Kenzo kenkubira Bernard no batuse bulungi. Kwabo batusinza okunywamu. Kwata essimu. Leta nyige. Wange. Ndayo padi nga sijiraba. Laba Bernard. Bernard. Laba enguli. Network hakuna. Tekuli network. I know. He must be dead by now. Alaika yafudde dda. Take his wife. Ne mukazi ensolo mutwala. Wanyi nsaga. Enguli ekogeza ekyama kye wasirikira edda. Nti oyagala kubba mukamukwano gwo. This is why he ate before. Bana. Kino sikikolangako. Omwana atutemudde butemuzi. I just pray again doesn't take alcohol like. Bana. Omwana ekamusabire takulanga nanyo omwenge nga gwe. Ye muwumbuza Shaddad original names. I know. Baba. Kakati no kwe kuyita asooka akebere ku mwana waabwe. Ngabo omanyi maama. Agenda olingiza mu kisenge ky'omwana. Kumbona amazina gakyamulimu nga masannyalaze. Abumbulukuka. Tugenda maaso ne sinema na Brenda's videos nga bulijjo. What? Honey. Ogenda tuuka bana. Ku budde buno obw'ekiro. Omwana taliyo mu kisenge. Ne Madina simulaba. Ba mu byokwesinisa oginika. Missing Madina. Omwana taliwo Madina simulaba. Omwana taliwo ne Madina taliwo. Bana sokolindeko. Sokolinde. Nga tebadda mu kisenge speed awo. Nga bala niko kebera omwana. No mukozi taliwo. Omwana n'omukozi tufude. Adina. Mama nyabu. Tabunjerere. Mitana gyennyini. Gyemewunyeka. Bannaffe baafulumirawo. Omwana nga bamunoonya. Madina nga sibamulaba.
kakane enkeera ono ali mukaaba omukozi yabbye omwana wange omwana wange simulaba munnange n'omukozi ogambye ki omukozi yabbye omwana tufudde mukazi watu yadduka misinde asinkane munne agenda otuuka ono ali maziga mukozi yatuta omwana we sikiraba nga yamala akiraba nkeni munange kibi kitalo nnyo naye nga yamututewa omwami ye ali ku poliisi mbu yagenze poliisi agigambe ali asobola okuleka ne bayeyayeyaako naye omanye ekyaddirira Your obedience ng'amugamba nti obukakkamu bwo endless n'obugonvu bwo bugenda kuleetera essanyu eryo ery'amaanyi omanye ekyewunyisa happy and kati genda weenoonyeza omusajja gw'oyagala abaana bulijjo ono yeefula omukozi kumba abaana babba alina gy'abatwala obba saddaaka era tulengera jjajja Misambwa amwebazizza kubanga abadde muwala ow'empisa era mugonvu nnyo alabise okuba ndi atuukiriza ebyo ebyamutumwa ne bamugamba agenda anoonye omusajja kubanga obulamu bwe yalinga awunyanga akyucu buli musajja alina gwe yeeteekako amugoberawo kaakani ne bamugambye agenda anoonye omusajja gw'ayagala saddaaka agituukiriza